SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Kana bannaffe tubatumidde nnyo. Bannange tubaagala nnyo era bannange abaana bagamba baagala balaga nabayigiza kalicha kuva ddanga bakyali bato babaagala nnyo era bagenda mpola nga babalaga kiki kibasobola okubanga bategeera bamanyi ebintu bingi nnyo baagala nnyo. Gende Garmany omwana wa maama waabwe abaana sigwe nasooka okubanga mbeera naye. Maama waabwe yali mukyala nga muto naye yansima nnyo bambibwa olw'enneeyisa yange n'ebigambo yayagalanga nnyo engeri gyenjogeramu ebigambo byange yeewuunya engeri gyenjogeramu Olujamani ngalaba ndi musajja muddugavu. Nemuganga okyali muto nagamba naye nze njagala kuzaalira mulangira njagala nnyo amaaso ago njagala zaala abaana nga balina amaaso go. Yayagalanga nnyo amaaso gange. Bamwagala nnyo byonna byakola bambi babisiima era nkimanyi ne bebanga agamba kufulumya nnyimba nkimanyi bayinza ozzaaga olw'ensonga nti bamwagala. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusa okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Tuggussa Enssonga. Ekitiibwa kya Buganda kyabada Ssaabasajja Kabaka asanyisa fulo Uganda bwena naffe tukikuumenga twesiime nnyo ku Bwakabaka waffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikuumenga. Tugendera omulangira yakubuuzaako omugeye Ssebunyanga ne musajja Muganda gyosinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza te mu programu yaffe eno. Twagala okutumirako bannaffe bonna abasinzidde mu Germany tulabanga twogera olulimi Lujamani. Olumanyi olwojja ddunjigiriza kale. So abali mu Germany ng'otulabira mu Germany tukwagala nnyo. Abali mu Turkey, abali mu America, US, mwena tubaagala nnyo nnyini ddala Nfudde ennamba emu olw'okubeera nga musharinga waka waffe otutasoze ennaku ncontributinga ne mutuwa ku magezi ag'enjawulo oba oliawo ne tuyitawo Uganda kukola abavuka bonna bali mu Uganda banange tukole ate tutye nnyo Katonda tukulembeze nnyo ekyokukola other than okukulembeza ekyokusabiriza emirembe gikyuse twebereremu tuve mu byobufuzi tutunulire future yaffe. Nze muzzukulu wa Ekabya ndi ne Salongo wamu n'omulongo Salongo wa Sajja. Ssebo Nsanyusa okukulaba. nange nsanyusa okusinkana Ssebo. Ssaabasajja awangaale magulu nnyondo mulongo Olyotya onansanyusa akusanyusa Oluganda luyigidde ebbanga ki? Mpola kubaddanga bato ngangira mbayigiriza nga tuli eri nga bato. Ssaabasajja awangaale sooka obuuze ku bantu abatuufu. Olyotya nze wasajja kato muli mutya baagala nnyo one love. Uganda ogibuliddemu mpola ova Masaka. Ndi mu Masaka. Masaka egambe eti Masaka kirungi nnyo. Oluganda agenda dde owulira agenda kuba embogo. Masaka eri eti Masaka bulungi nnyo kirungi nnyo. obadde mu kulunda lwasitiire. Yeah, we have many animals. Like which animal? Chicken, cow. Salongo tuzze okunyumyamu ku Emboozi niwe nagambako. Yes sir. Emboozi yatusharingako ku TikTok okwo. Yes sir. Era comments nezingamba lwaki nonya ku Salongo tunyumize Emboozi tuginyonyoke bulungi. Kyamukisa mulungi no
no bayinga adia yange yeso so ebigere bino lunaku olwaleero tuze tuwayemu tumanye Germany eri etya Germany gyeri nnungi naye nga begambe timubulamu buntu obutonotono ngaera nga bwomanyi kabe waffe wano enyinyini kuki kubutandira mubeeramu obuntu mubeeramu challenge naye nga Germany nnungi so Germany ogiyingira otya omazeeko otya nayo Germany nagenda dde Germany nga ndi muvubuka muto bwe natuuka e Germany nze saatuuka nga nkola kuba nali nkyali muto so nagenda ntandika kuba nga nsoma era namala emyaka ndozanga almost 6 n'okusoba nga ndi mu kusoma busomi wajingiramu ng'olina emyaka emeka nali nyina emyaka ndoza gyalinga 19 nensoma n'emisomo gyange negimala njagala otandika kuba nga nkola ne wabeerawo challenge nga ebyokukola byekasi byetaagisa kugamba nga tebakkiriza olw'ensonga waliwo documents baali zeetaaga ekyo nabyo nekirwanyisa paka wenakirizibwa nena kuba nga nkola naye nga Germany sinti ebintu ebimu si byangu nakubadde oba osomye ng'omazeeko naye bwe babawo ebintu byebeetaaga oba document gye beetaaga yokka eyinza okukulemesa okukola ki okukola yes so koze olino ye kato kato yes kato ye omufuna myaka mpola kyali mukusaaja muvubuka muto tulaba mubula kwenkana ne mutabani Katonda yankumye endoza nembeera nga ki ndi fit naye nga ndi musajja nkuze olaba nzaala abaana ne batuuka okuba nga bali bwe bato naye naye nga nkyampulira nga nkyali fit nkyebaza Mukama Katonda naye nga bambi be nagenda e Germany omwana wa maama waabo abaana si gwe nasooka okuba nga mbeera naye natuuka e Germany emyaka gye namalayo nga nsoma bwe namala okusoma waliwo omukyala gwe nakwatagana naye nga emyaka gyali emyaka ndoza era emyaka nga 23 yasooka okubeera mukazi mukyala wange era twafumbiriganwa wano e Uganda nga mu Germany netuddayo e Germany naye omukwano tegwawangaala ndooza gwalinda mwaka nga gumu netwawukana kyali tewaliwo nnyo bondi era saamuzaalamu na mwana bwe twayawukana ndooza wayitawo weeks nga 2 nedooka nsinkana maama waabo era mu weeks ezo 2 maama waabwe yali mukyala nga muto naye yansiima nnyo bambi olw'enneeyisa yange n'ebigambo yayagalanga nnyo engeri gye njogeramu ebigambo byange yeewuunya engeri gye njogeramu Olujamani ng'alaba ndi musajja muddugavu pure nanjagala nnyo era n'agamba nti ayagala kubeera nange naye nga muto ye yali alina emyaka ndoza gyalinga 17 mu biseera ebyo naye nga njagala nnyo kwe kulabika nti yafuna ne idea nemuganga okyali muto nagamba naye nze njagala kuzaalira mulangira njagala nnyo amaaso ago njagala zaala abaana nga balina amaaso go yayagalanga nnyo amaaso gange n'engeri nje nayogerangamu Olujamani nemugamba nze sirina buzibu kubanga nange onsanyusa kuba maama waabo mukyala mulungi nnyo nnyo nange nirabanga ekirowoozo kina kigula yali muto naye netubeera nga twabeera ffena ndooza ne wiiki teyawera bweyaleeta ekirowoozo ekyo nti ayagala kufuna lubuto era ndooza mu eyo ina wiiki nakola ki nafunamu olubuto lw'abo abaana wiiki yonna kuggwako nga muli mukwegiriisa ate nali simulaba nnyo olw'ensonga nti yabeera nga akyali mwana muto era kirabika ndooza twasisinkana emirundi oba gyalinga 2 twaddako okulirana nti omukyalo yalina ki olubuto era nange olwakusooka nali manyi nti mwana yali omu naye bagenda okukebera ng'abaana balongo naye bambi nze excitement gye nafuna kuba ndi musajja muganda abalongo tulina obbasanyukira naye baba bakyali mu lubuto naye ate bambi jjajjaawe yandibadde nga maama waabwe ye yafuna shock bwe yalaba nti muwala we yekka gwe yazaala mu nsi obwa Namunigini omwana omu ng'ate asinya omusajja muddugavu ye kyamwetera okulabika nti ankyawa kugamba yatunuza mu nze obusungu nankangakanga nagamba muwala ngo olina omukola ki olwo yakitegeera atya yakitegeera muwala we yagenda naye abazungu bo bali open yagenda nga bakatugeza agenze mu kaleeti nagamba obadde ludda nagamba maama nze nnyina ki nina omuvubuka omuddugavu gwe nafuna gwembeera naye nagamba muvubuka omuddugavu kinagamba mu Amerika kati maama waabwe yalowooza ndi mu Amerika kati ate nange sooka kwetyotyola nnyo manye abazungu Abajamani abo sikirungi okulabika nti otuukuba kuba ebizibu kitegedde kanze byampikinga ngalowooza ndi mu Amerika nange nesooka nemulekererayo awo era yakitegeera nga wayisawo ndoozi emyezi nga 2 nendoka mugamba nze ndi musajja mu Africa nva Uganda neyeewuunya nnyo kati maama waabwe yakitegeera nti ndi musajja muddugavu teyagala kufaayo bandi mu America bandi mu Africa just color maama we n'atabuka n'agamba nti oyo omusajja olina omukyawa ng'agamba muwala we muwala we n'agamba nze siyinza kukyawa Robert
namugamba oba tojja mukyawa ngenda nti ngenda kumufinishing agenda kummalamu oba agenda kummala oba kunsaanyaawo. Era omukyala oyo yali tayogera bwogezi bigambo wabula n'akigezaako n'asooka n'anoonya ku bantu abakola ku nsonga z'abantu abatali banna Germany, abantu abatali batuuze. N'asooka n'abasensera n'afunayo ku omuntu omu oli omukyala yali muzibu nnyo n'agezaako okulabika nti amuggyako omukwana n'amulaga peyini gy'ayina nti nafunye ekinkekenke oba nafunye omusajja omuddugavu muwala wange amufa ate tayagala mukyawa, sale magezi kinjagala okola kyonna kyosobola tumugobe mu Germany. Kakati omusajja n'amugamba nti neesinza kumalaga mugoba bwetyo. Kakati ne balukaaluka ebintu bagezeeko bangobe. Era omusajja n'ampandiikira amabaluwa ngamba maze ebbanga lino bwewati nti ate nanoonya buyisuyisi olina okuba ng'ova mu Germany. Ne mugamba nze sina nsonga enzijja mu Germany olw'ensonga nti ebbanga lyemaze wano bwe najja natuuka nsoma sikolanko kintu kya buyaaye, siwali nsonga yonna nyina documents zange, tiwali nsonga yonna enzijja mu nsi. N'agamba nti bw'onaaba tokikoze amateeka gagenda kukwata, tugenda kukusiba. Nampa ennaku 30 embe mu Germany. Kakati maama waabo n'agenda n'agwa ku baluwa kugambadde nga kabaluwa nga maama jjajja waabano alina contact n'oyo omuntu akola mu eyo woofiisi. Kati omwana akawala n'akandeetera bye yakandaga ng'omwami oyo mumanyi era yali akola ku nsonga zange yayongerayo visa yange mu biseera ebyo. Ningamba ono omukyala yasensedde n'agwa ne ku muntu yennyini akola ku nsonga zange bano baagala kungoba. Kati akantu ako kannyamba nnyo omwana omuwala bwe yakampa ne nkakwata nengenda nenfuna looya ate looya nemufuna mu kitundu ekitali kyembeeramu kuba namanya nti benafuna looya owamuno nemanyi nengenda nenfuna looya nemulaga nemugamba munaye nyina ensonga ABCD omukyala asazeewo okulabika nti antambulirako ensonga nti muwala wanjagala ate nze sigenda mukyawa because omukazi ali mukunkanga nkoze ntya baagala kungoba wano bampandikidde ebbaluwa nangamba wasajja ndeetera documents zo biki byosomeddeko biki nabitunulamu. N'agamba tolina gyogenda kulaga nti nakebedde mu gundi yo fayiro yo tolina mu kibi kyewali okoze. Omusajja otuuse wano osomye osinga ne baana abantu abakulu bali abatulukaayo eri abajja okuba ekyo eyo batuuka nga tebasomye nakusoma ne babeeraawo nga bazungabuzu naye nga musajja gwe oze tebakuzadde wano okutta ebitabo n'ofuna ne certificate abalabika nti n'abajamani bazaala wano tebazirina. Kati ate gavumenti nga tolina kibi kyokoze ensonga ki n'emyaka gy'omaze wano gisukka mu 7 ekugobesa. N'agamba nti ngenda kubikolako nankwatira ebbaluwa n'atandika okuba nga abikyangachanga. Ye n'agamba ngenda kukubira ono omwami akola kweza ensonga mugambe nti wasajja agenda kuggulako omusanga ate sigwa kuzanya okulabika nti olinganga ayagala okubeera corrupt. Ensonga kirabika ono omukyala alina engeri private gye mukwataganamu omwana ono mumulisa akakanja. Okay, tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya wasajja tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and sons bano nno be basale mu kubeera nga kuleetera ebintu by'omu kisenge bed covers, duvet covers, blankets, shulax, ebitanda n'ebintu ebirala ebikukwatagana n'ensonga ezo era bakuye ku simu eri ku screen okwo tuveeko mu kalango katini nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga gikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya, tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana kuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti noti 9421. Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. Okay, mukuleka eyo mu bulango obwaffe abakula mu bawe business banga beewaayo okutambula naffe. Nyongera okujjukiza nti mwe mwenna abagala shows eza entertainment omuli abayimbi, comedians, ebivulu, tuna channel yaffe empya bagita SB4 Fans Zone. Genda wali ku YouTube search na SB4 Fans Zone ojja kubeera nga ate ku bintu ebyo osekemu onyumirwemu olayo ku bayimbi tukyeyongerayo ko n'emboozi ya wasajja. So lawyer akinkwatiramu kasitaya akikwatamu n'abeera nga ye ayina engeri gyawoningamu oyo omwami yali akola kweza ensonga n'atya nnyo kubanga mu Germany ebintu bikwatagana nga bya craft oba ebintu ebirabika nga biyita mabega wa lutimbe tebiriiyo bali straight nnyo kiyinza n'okugobesa ku mulimu era omusajja oyo n'atya nnyo teyaddamu nakunyiga kigambo nensurvivinga kulw'ebbaluwa maama woyo gye yasanga nga akukuta n'omuntu omu akola ku ofiisi ezigoba oba ezikola ku nsonga z'abantu abalatali bannansi yantaasa. So oluvannyuma lw'ebbaluwa eno ye jjajjawo ono yabivaako kubanga kasatwa bawoninga olwo yawoninga ono omusajja akola mu eyo ofiisi era talina kyakuddamu wabula okusirika obusirisi kubanga bali bajja baggulako omusango era ejjama nti waliyo ebintu bya corrupt ebi era bo bali bayinza okubanga ate abali banoonya okundeeta mu buzibu ate bo bali bayinza okugwa muki mu buzibu yes bali balina okukita era ne bakivaako. So bino byonna nga biwedde mama wono ye yazaako twamuwasa sigala yeewaabwe kati byonna byagenda nga okubeera nga biri awo nga mama wabwe nga benagambye nasooka nembeera naye wiiki emu kati bwenabeera naye wiiki emu byali ekirowoozo ky'okwagala tuzaale kati nze era wiiki eyo yennyini n'abeera nga yafunamu olubuto kati twagenda naye twakitegeererawo kati bino ensasage yali weeri nga bantawanya biki naye nga omukyala alina olubuto kati tugenda tukifindinga awo tugamba omanyi mukyala atandika obanga alina egyakusesana biki tugamba tabanga ddala alina olubuto ne tukigumiza gyalinga myezi 2 bagenda okukebera ddala nga alina olubuto ate nga lwabalongo nze nembeera nga nasanyuka nnyo neŋŋamba akabanga kano akatono omuwala alabika afunye olubuto ate ddala nga lwabalongo nali very happy. So nengenda maaso kati ye omwana agezaako nakihidinga nemugamba era olina okubanga maama wo gye bujja omutegeeza oba jakitegeera era bwe yaweza emyezi gyali 3-4 maama we nakitegeera ngero era adidde taata we musawo mulamba naye nga bambi taata we talina nnyo buzibu yandibadde jjajjawo omusajja ng'amugamba nti bano abaana baba bakwataganye nga baagala nti tolina kyagenda kikolera muleke omwana mulemu malako ssanyu baba bali bamwagala muleke maama we n'alemerako nagamba nedda najja nansembera gye nali nsula ewange naŋŋamba bigambo ku bigambo naŋŋamba nze ndi mpologoma ngenda kulya bulya jjajja nga ali mukunkanga ngenda kulya bulya omwana nga amaze okitegeera nti alina olubuto omwana n'omufunyisa olubuto biki omwana akyali muto ne mugamba omwana akyali muto neka yasukka ekyasaweza emyaka 17 nti nze ndaba nti waddembe okulabika nti yeesalirawo ate nekira muwala wo mwagala nagamba mwana nga tomwagala olabika oyagala bintu byange oyagala nnyumba yange kati mbiseera ebijjajja waabo nga mugagga kati ye ati anooza nti ndowooza wanjagala bintu bye nemugamba nze omuwala wo musinkana yanamusinkana saamulabako nti alina ebintu byalina oba mu kyenyi nti olina ebizimbo nga tebinkwata nze just nasima muwala si bintu byo so yagenda maaso nga antambulirako mukunkanga n'abeera nga era muwala wasigala nga takyusizaamu nayongera kunjagala bwagazi mpaka lwakola omupango omwana bamuggyemu olubuto
ninge Germany tekisoboka kujja mu lubuto ya atasobola kujja mu lubuto omuntu ng'awezezza emyezi 4 ate nga teyiyagalidde so balina okusala amagezi okulabika nti omwana oyo bamujja mu Germany bamutwale mu neighbor countries zirabika nga zikola ebintu ebya illegal naye mulimu ensi ezimu ezikola ebintu ebirabika nga tebiri si birambulufu sijja jjogera ensi gye bali bagenda omutwalamu naye ne bakikola ne kojjaawe ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka baga tugenda kulaba jjajjaawo mulwadde kyokka nga bamulimba ayagala nga abagenda direction ndala nga ntema matulaga weeno sirika kojjaawe n'abuuka ne bamukwata ne bamusiba emigwa mabega nga ne badde nga akandooya n'akwata empeke ndowooza empeke yali yabika yakujja mu lubuto n'agimuteeka mu kamwa kati omuwala oyo maama waabo mugezi n'apulitendinga ng'akoze eki ng'agimize naye yalaba nga bamaze omuteeka eri ne balaba nga tebaliyo empeke yaddamu n'akola ki n'agiwandula naye nga mu giwandula empeke yali emaze okukola ki okumeretwingamukko butonotono bwaleka bwali busigaddewo kati mukugenda nga bamuvuga akuba emiranga akuba ki kati bamugjamu mu mmotoka munda ne bamuteeka mu bbuutu emabega kani imagine omwana gwe wakera kwankya n'ozaala olwokuba nti alina olubuto ku muntu omuddugavu n'osalawo omuyise bwoti era ayinza n'okufiiramu so mukuvuga maama waabo yatuuka esa n'awulira nga alina emmotoka alina weeyimiridde kati mukuyimirira n'awulira nga abantu boogera yali yabadde ng'ensalo kati kyekyamuyamba bwe yawulira nti ddala balina bwe batuuse emmotoka eyimiridde kwe kukuba bbuutu kati mukuba bbuutu abandi badde nga abakola ku nsalo ne bajja bakebere mu mmotoka bagenda mugule mulaga tewali buzibu naga mugule tulidde ng'ekintu ekikuba muki mu bbuutu y'emmotoka bagenda okuggulawo ng'omwana bamusibye kandooya yenna amaziga biki ate bagenda okukeberanga n'omuwala alina n'olubuto abasajja beewuunya nti kubanga yali maama we bali balooza nti bano abantu omwana bamuwambye buwambe tebamumanyi omuwala n'abagamba nedda oyo maama wange oyo kojja wange abasajja bakwata bukwazi jjajja w'oyo ne kojja ne babateeka mu kkomera kweyo ensalo mu nsi endala kati ne bagazaako omuwala ne bamugamba muntu ki gw'olabika nti weesiga jja akunone akupiikinga ekiwala omulungi yali amanye enamba yange nankubira ku mulimo naŋŋamba ensonga ezo nagwawo ekigu naye nensala amagezi gonna nemba nga omulimu gwange mbasaba bampeemuku akadde neŋŋenda ku nsalo nensanga omuwala nga yenna azimbagatanye akaaba amaziga gotalabangako awoza maama wange bamusibye badde bankola nga ali mukungamba ebintu nga nyange ebintu ebirabika nga biri mu firimu sikulimba nakubadde kati nze nga ndi wano nange nazaala abaana naye sisobola kuleka nti oba omuntu simwagala nabanga omwana nga afunye olubuto nenkola ekintu kifaana kuba omwana ayinza okufa era omwama we yakatono afe munange nga mubudaabuda nga mukomyawo mu kitundu kyetubeeramu kakati nga ngenda ndipootinga ku gavumenti oba mu ofiisi za embeera ebadde bweti ne maama wabo bamusigaziza bamukuta abadde agenda kukola abc ebanga mwana tomukkiriza kuddayo kubeera wa maama we wabula abeere ewuwo kitundu kyali kiri nali nyina omuzigo gwange nga neepangisiza so naalongo naabanga ajja nabeera nange kati bali basigalayo mu kukomera bamala basibayo omwezi mulamba eyemu ey'ensi kubanga bo benyini abanansi beeyo nabo benyi bakiwuunya ekikolwa ekyo kati banyuma bamuta kati ne baddamu ne bakomawo kati emisango ndigenda nga gitambula baba Germany bo bano bafuna interest mu musango ogwo kati mufuna interest kati nga maama wa naalongo tebagala muteeka mangu nnyo mu bintu yali omuzito ate nga alina n'abalongo nga afunamu issues nga omanyi omuntu alina olubuto okubeera nga bakuteekako embeera otuuka ekiseera ki kakati embeera yatuuka naalongo n'abeera nga bali lina emyezi nga 5.5 kati natatubanga awulira ng'ebisa ulya muntu olumuluma biki nabwe tumutwalako olumu mu ddwaliro mpaka olumu twagenda ne bagamba nti abaana bali kati bali bulungi nebagane bagenda kikola nga bali mukumbuza tulina okusalawo kubanga kuno kufaana kuwona bano abaana balina embeera kirabika empeke giyamira waliwo butonotono bwaka affectinga ne bagamba nti abaana tulina okusala amagezi tubajjemu kubanga if we don't bayinza nokukola ki okufiiramu kakati neŋŋamba kale kyane bamulongoosa nga alina emyezi nga 5 ne weeks nga 3 kati mu kubalongoosa abaana abo kati waswa yasooka okuzaalibwa kati wasa bwe yavaayo mu lubuto nga bumanyi nga butono nga bulinga bumese oba okitegeera naye nali banyambaza bulungi nnyo nali omweyembeera nenfutuka eri nembeera nga nina ennaku naye nga ate nina essanyu nga ndaba abaana nga akyali mulamu ne mukwata ne batandika okuba nga bamubudaabuda kati zaalitaobanga nnyo bammeka ne baleka bakola ki nolyo naalyoka akola ki azaalibwa naye nga tamuzaala muzaala maama we bamukola ki bali balina mulongoosa kuba abaana baali bato nnyo
kati bamulongoosa bagenda balongoosa n'oyo n'azaalibwa kati omukuzaalibwa munnange Katole n'akuba omulanga nenge jakubamu omulanga kaali Katole nenga nakubamu omulanga nempulira nenga mama yaŋŋamba nti omwana we bamuzaala n'akaaba nti ebeera good sign kati wayitawo eddakiika ntono nnyo ndowooza nagenda kulaba nga ono ngwaswa bambi nga takola ki nga takyenyeenya abasawo ne bateekamu amaanyi awo bali bamutadde mu byuma nga bagezaako ne bagira kino ne bagira kiri ng'omwana omutima balaba tegukyapampinga naye bagenda maaso nga bakipushinga nga noona tebalina naye omusalira amagezi ne bamuwayalingi naye ndaba nga omwana oli alabika ayinza okukola ki survivinga naye nga kano kakato kakyabuukabuuka naye nga munaye ebbanga agenda okulabika nga ddala nkirabye nti omwana agenze boma n'abasajja tebasooka giving up ne balina gyebamuwa bateekako ebintu ebyo masanyalaze oba bikinga bumanye nasigala nga ekintu kipapinga naye nga ndaba nti si ye nakyo ye ngola waliwo enjawulo ne bagenda mu maaso nga tebagala kindaga ne bagamba nti akadondo kati mujje mwene eri mutwale mu lumu endala nti mugire nga muli ku oyo ne bamuwayiringa ne bamuteekamu nga bumanye ebintu bamuteekamu n'ebintu ne bamuteeka ekintu oba ne wani mu mutwe ono sayini ne bateeka n'akapiira mu nnyindo naye n'asigala nga ye ndaba nti alina engeri gy'assaamu kakati omwana oli bamutwala mu kasenge mutima gwange nempulira nga ntidde nga ndina oyo Kato naye nenga omwana bamugye ne bamutwala eri nentya mu kutya nagenda okuwulira nga amaziga ebyenge bikola ki nga omanyi naawe omusajja naye ebiziga ebyenge byajja era ndowooza tewayitawo na ddakiika amusawo ne bajja ne bambulira ne baŋŋamba nti Kato waswa abuuse njagamba buleko bannange manye okubeerawo ng'ozadde abaana babiri kyokka bonna bafaanana baali bafaanaganira ddala ninolaba nga omukka takyassa omulala ng'akyassa nali mu mbeera simanyi na kumanya nengwa wansi nenfeyitinga ne bajja ne bambudaabuda ne banzikakkanya ne baŋŋamba olina okubeera nga oli strong kubanga oli omwana yeetaagala abo oli omulala asigaddewo tolina mulaga nti okutuse nnyo mama nga omanyi Nalongo bambi alaba ayise mu byonna byonna alaba omwana we abaana babazadde naye omwakoze eki kati bambi n'abeera nga naye nnyina omubudaabuda oba okitegeera kati munnange oli ne tumusala amagezi ne tubeera nga tulina okukola ku bintu byokulabika nti tumuziika biseera nali sina naye muntu yena muntu wa Luganda nga omanyi nga ndiyonzeka mu bazungu bokka almost naye mukwano gwange Munnayuganda omu yekka yaliwo nga tuwumuza oba nga namuziika eye kubanga omwana avuddemu tebayinza nakuwa chance kulabika nti okola ki bakuwa chance ziba za mirundi ebiri ezo muziika omwosha oba okumukuteera mu ccupa nobeera nga omuyina Samuel nga okitegedde balina gye bakikola mwana nabeera nga ali munda ne bamukira kati nze neŋŋamba nti omwana ono banamuteeka mu ccupa amaziga tegajja kukola ki kungwako nga mukaseera mbaala muzigulawo omulaba yenyina tayonooneka asigala nga aliwa temyaka na myaka nembagamba nti omwana tujja muziika munziika ffe Abaganda kali kyaffe tuziika abantu nembagamba okugjako akaleera ke engeri gyekalabika nga omwana agendagenda mukanzigireko mukantere mu ccupa nebakantera mu ccupa kaleme kwonoonekera kakyaliyo kali omwana tumuziika oyo omusajja nasigala mu kyuma emyezi 3 naye munaye napiikinga Mukama Katonda nagenda nga nyamba nagenda nga agenda developinga after 3 months ne batusiibula tugenda eka omwana njagala mbabuulire nti ebbanga lyamala nga bali mu mutreat nga nengi ginamulabamu nani manya agenda kutuuka ekantawaanye olw'ensonga nti babazaala bato nnyo munna abuuse nga ndi mukuti naye omwana yatuuka ewaka n'atandika okuba nga adevelopinga tiyalwala kuwadde newuunya amaanyi ga Katonda era oyo omwana mbabuleko ekyama kati abantu basinga balowooza nti wamwagala nnyo okusinga abaana abalala kuba nyina abaana abalala naye nze ndabanga omwana oyo Katonda yagamba bambi wasajja ebintu byayiseemu wano biru yeddwaliro naye gikwasaganya kuba nabira ddala nga biru yali nnene kakati ebiseera ebyo nali nkola naye kasi Germany omuntu obaye nga ofiiriddwa Abajamani balina omutima ogw'okulabika nti tebakulekerera era bamanya nti wasajja ebyokuziika webya bbeeyi bijja kumalawo sente bweziti ne baŋŋamba nti gavumenti nga tugenda kukwatirako ekitundu ojja kisasula sente ne bonaziweta mpolampola naye olina okubaako zosasula so nembeera nga nasanyuka okulabika nti bandowoozeza kubanga ekintu okuziika oba eyogundi embeera eyo eri very expensive so ne banyambako ne bankwatirako ekintu ekyo omwana ntubeera nga tumuwuza bulungi nnyo waswa
abantu bange ne babeera nga saasobola omwana muleeta eno olw'ensonga nti amateeka ga Germany tegakkiriza omwana avudde buvi mu lubuto okuleka nti mutambuza okitegedde. Jjajja kuzika yaliyo? Teyaliyo, teyajja, wabula bwe waayitawo akabanga ng'oyo omusajja omulongo oyo amaze okuva mu ddwaliro ne bamugamba nti omwana gyali omwomu gyali mulamu naga nga kyewuunyo kugamba oli omukyala saaga namwogerako kugamba tiyafuna na interest nnyo y'amaanyi kujja kulaba mwana wabula yamanya nti mulinako obusungu n'agamba bugambe Mukama Katonda banne kasita abe ganganyaga nti wasajja aleme kunyiiga banyeme na kunyiiga kasita Katonda oyo omwana waki wali kati ebyo nanga bikyali awo ne tugenda mu kkooti olw'omusango gwani gwa mujjajjaawe ebintu byeyakola Abajamani omusango ne bagutinkuula nga ono mwana amaze n'okubuuka kati tugenda mu kkooti kati kkooti etuyita ku nsonga naga ne bamugamba osobola okuba nga okeera ku makya n'ozaala omwana olw'okuba nti omusajja omuddugavu amufunyisiza olubuto n'osalawo n'obulamu bwa muwala bwo osalewo buyinza okugenda kubanga okugjamu olubuto naye ngeri wakolamu ekintu ne muwala era ayinza okukola kintu okufiiramu nga kiki kyofa omukazi ng'ebigamba alina ne byayogera ng'aswadde kuswala ngabagambe nga Germany amawulire gali awo bintu byaffe byonna byali solo yange yali ne mu mawulire Germany kuba abantu bakyewunya nnyo ekintu ekyo kati okakakana gavumenti nemusalira omusango gye bagenda musiba emyaka oba bali bamusazidde emyaka gyali oba myaka 7 namuga bagenda musiba emyaka 7 n'okulira nalo ng'amuliyirire oba bagamba kubanga kino ekyo kirimu n'okufa bagamba nti bagenda okikebera abasawo nti empeka eyo gyeyalozaako beyagira yasaanuka ete abaana bano okulabika nti tebaabandala ne munno oli okulabika nti n'oyo yenyini okulabika nti asavaivinga gwali mu busikisa gwa Katonda. Kati munnange jjajjaabwe ne bamusalira omusango ne bagamba nti n'asaba ekisonyiwo mukyalo ogolaba bintu byakwa n'afukamira ndowooza yali atidde ekkomera yali amanyi yakusaaga ndalowooza nti ndowooza engeri gye ndi musajja mudduga bajjama nti balina ebyo bokoze omusango bokoze musango doesn't matter kala gy'oba oyina munnaye n'afukamira n'akuba emiranga n'abantu be bajjajjaabe bonna ne bakuba emiranga bannaye mutusonyiwe bannaye emyaka 7 biki kakati ne bagamba omuloya n'agamba nti muwadde mulina birowoozo ki kati nganze omusajja omuganda gwe bakuza alina empisa negayirira awo wenyini mu kkooti maama oyo avaayo nga twagenda okuva ewaka nga nalo ng'agambe bamusiba bamukoleki bamusibe kati nga nengezaako okwogera naye nga tayagala nakumanya ninga kangere nga mulese naye bwatuuka mu kkooti nga mama bamaze omusalira emyaka egyo ne mugana nalo nti maama oyo akola ekintu kyebeka nga si kirungi nti naye bwe tunakwata maama oyo ne tumusiba ate gugenda okwera nga yongera okwerumya kubanga toyinza kugula ki maama omulala era jjajja waani wakato ne waswa nti guma omusonyiwe nemwegayirira kubanga gabagambe singa tumusonyiwa bagenda musiba emyezi 7 aliyirire Nalongo si myaka 7 nemwegayirira mugamba nkwegayirire kikole ku nze sigenda kubeera nga ndi musanyufu nga jjajja w'abaana abaana ali muki ali mu nkomyo bami Nalongo nampuliriza jjajjawe ne tumusonyiwa gavumenti negamba kale myaka 7 tugimuggyeko mama jjajja wawe ne bamusiba emyezi 7 n'agimalayo mu kkomera naye njagala mbabuulire nti omukyalo oyo yagenda okuva mu kkomera myezi gyali 7 nga yenna alinganga oba ngambe nti ebintu byonna ne bikyuka yali alina bizinesi zonna ne zikyuka yali omugagga n'abeera nga azze wansi natakubanga atunda n'ebintu byali akola ki byali alina yali ayagala okuzza ye n'adda waki wansi nnyo naako yavayo nanga akoze ndoza n'embeera y'ekkomera yali mukyala nga wabbeeyi naye bamumalamu akajanja era ne mugamba ono maama Nalongo ne mugamba olaba maama oyo ayagala abeera emyaka 7 kati emyezi 7 kimutuusizzaako nagamba wasajja bali bambi okulabika nti wanteekamu ebirowoozo by'okukola kyebumusonyi kubanga ate maama wange abeera kufiira mu kkomera ne bali sina kyenkifunamu so kyali kirungi nnyo naye bwe yamala okulabika nti amaze okuvaayo nalima nti omukyalo oyo oba yajja abaana agenda kubanga ategeera akyuseemu naye yasigala nga kalimu ekali ng'ali mu kusendereza maama w'abano abaana nze teme nga tukola ki nga twawukana naye nga mukyala tukwatagana nga njagala yagenda okulabika nti ate yeewuunya mu bbanga ettono yagenda nga maama w'abakato oba Nalongo ng'afunye olubuto lwakizza yalufuna mangu kati nayongera ate okulabika nti ate anderekako obukyayi
ngamba erozeemu omufiisiza omwana biki nemugamba neno omukyala wange mwagala era namuwasa sigamba nti nakola ki muli kijja sinamuwasa tuli ffenna era nze nkola era mulabirira oba okitegeera jjajjawo n'agaana nabeera nga ntambulirako nabeera nga ntawaanya era munnange bwe yagenda nga akulakulamu n'omwana we nga bamaze omuzaala ayina ekintu kiyandaga kubanga kiza yafaananamuko ku maama we mu face bode nebeera nga yange naye nga face kati nabeera nga nalabanga jjajja waabo abaana alabika kiza amu acceptingamu bokitegeera naye yo nga takola ki yalabika nti katwalika yanfaanana nnyo mu face ng'alaba ekifaananyi kyange era yagenda omukyala oyo nga omwana oyo ne baba nga azze nga waka olumu nga azze kubalabako ng'olaba ayina engija tayagala mwewa omwana oyo yali mwana muto naye nabeera nga mwana oyo yabeera nga jjajja butamwagala era bagenda nga bakulakulamu awo ne bagamba naye jjajja bwe mugenda nga nemukola ki mugenda ne mumulabako ne mumubuuzaako nga bagezaako naye nga katto labika ayina obukyayi ku jjajjaawo ate nga sinnamuwa na story naye nga kintu kiri nakyo neewuunya neewuunya omwana teyamugamba nalonga namugamba tomugamba abaana ebino ebintu tujja byebagamba nga bamaze mpozi kula tobagamba ebyo bajja kubeera nga bakula balina omutima ogwo kitegedde era nati yabimugamba naye ngaomwana kiri muli munda ngaolaba tayagala jjajja era bwamugambanga ebintu ngaebyo ngaatukawo era navaayo nga tayagala namutunuulira kato mukulu kato oli myaka ngemeka ndi 21 agenda kweza bimwemu ya oluganda luno watandika olumuyigiriza otya oluganda olwo kasana labanga yaweze emyezi 6 omwana oyo engeri yalina omulongo awo mayini maama anagamba omwana muleeteko neta nga alina emyezi 6 najja wano e Uganda bambi kyali kibujja ennyo naye nga kirina amasanyu mayitirivu nnyo nayagala nnyo Uganda nenfuna muli interest nengamba abaana bano buli mwaka nja kugeza nkonkole ki mbaleete yajirako ejja nenalongo tubeera ffenna netumala wano omwaba gwalina mwezi mulamba netusanyuka nnyo waka abantu banaye basanyukira omwana oyo nga bega emyezi 6 omusajja oyo nga munene nga wamaanyi nnyo n'amaama n'asanyuka nnyo nga bwomanyi kyogero biki byonna byonna n'apiikinga netuddayo kati yagenda nga bakula ne olinga munne bamuzadde neŋŋamba bano abaana nina okubabika nti mbateekamu kalica yeewaffe mpolampola nengenda nga mbayigirizamu ebigambo mpolampola tula wansi yimirira jangu genda era ebisinga babitegeera nakubadde okwogera kutono naye nga bawulira ebintu byonna tosobola mugeya mu Luganda era abeera awo tugeze tuyinza okuba nga tugenze bagenze mukola ku nviiri kati oyo nga wogezemu abawala ne bakubyogera banyina bwendaze nga batata bali badde manyi tebayogi bagambye bweba taata ngegamba tebamanyi nti amanyi Oluganda naye nga omusajja tasobola mugeya kakati ne bagenda nga bafuna interest ne mbayigiriza ekiba kya Buganda kuba namanya nti kati ngazi omusajja Omuganda abaana abo nyina obbalaga kali kyabwe nange nangamba balaga mbaleete eno ne bayiga okuyimba ekitiibwa kya Buganda nga bakyali bato ne mbayigiriza Uganda National Anthem akimanyi era abo boyagada ekitiibwa kya Buganda kyabada Ssaabasajja Kabaka asanyisa fulo Uganda bwena naffe tukikuumenga twesime nnyo ku Bwakabaka waffe ekitiibwa kya Buganda kyabada naffe tukikuumenga tugendera awo mulangira okoze bulungi very good musajja muyimbi nakoko stodenga yafumya n'akayimba omusajja oyo yali avubuka yaŋŋamba yali alabangeranga egyembeera mu Germany gye nakulira nakula nze nga nkola nnyo emizannyo gye nasomeranga eyo era nempangula n'ebikopo kati ngeri nali nga nvubuka abavubuka nga abantu bamunyumiza ntaatawo wano yali asinga okuzina nimanyi okuzina n'okuba omupiira kati naafuna entwezi nanga taata singa wagezaako n'oyimba ne mugamba munnange nalabanga atalina talenti yakuyimba nakubadde nga amanyi okuzina nanga taata omanyi nti nze njagala nnyimbe naye naabikola nti ne mugamba omanyi kato nti okuyimba abantu abamu tazaalibwa netandika basobola okyeteekamu ne mugamba odira ebigambo n'obigattagatta n'okola bwoti ne bwoti era netandika okubanga nkwata netwerikodinga nga mulaga engeri gyagenda mu Lujamani gyagenda okubanga agattagattamu ebigambo omwana okuva olwo from that moment n'apiikinga natokubanga amanyi okulwapinga amanyi okuyimba era kato yeewuunya nti namulaga ekintu kyeyali atasobera nti akisobola n'abanga ate
n'abanga akisobola era ogolaba oyo amanyi okuyimba mu Germany olaba ne lwalimba litwayimbye mu Luganda lwakwa tunadufulumya olwa Spice olwo lwanyumye nnyo era bwe oluwuliriza yali twagala tibeewo naye nga omanyi nti manager kitegedde naye nga bita mitendera naye nga bambi twandyagadde oluyimba olwo gye bujja ekkubo lyonna nabasobose omulangira ayagala abenga ayimba ate ayagala kuyimba nnyimba mu Luganda. Kulwaki mu bayimbi bonna mwalonda mu Spice? Wanji? Kulwaki mu bayimbi be Uganda mwonna mwalonda mu Spice gweyagala okuyimba naye? Bagom von die ganze Leute hier, die ganze Musiker sind. Wieso für dich Interesse war so an diese junge Dame? I was liking Spice. Yogera mu Luganda, osoro yogera. Mbagala Spicy because I love Kabulunji, naye uyimba, ayimba Bulunji, naye mpisa Bulunji. Ne za Ausstrahlung in Uganda yayisamu abantu omusajja yogola bakato omusajja muganda nnyo empisa kikawuntinga gamba nti omwana Spice ayina empisa yayisamu abantu abiraba nti ayisa abantu bulungi nnyo amanyi okuyimba kati ebintu byonna babigattagatta yalaba nti abantu e Uganda bayimbi bonna bamaanyi naye yagamba omwana oyo kyamwagaza mbu ayina empisa ezaba na Uganda kyola yangamba nanga tata njala kuwasa mukazi muganda olw'ensonga empisa zaabwe. Sag ihm, bevor ich nach Uganda gekommen bin, habe ich zu dir gesagt, ich mir Spice Diana, aus Spaß habe ich gesagt, ich mir Spice Diana aus Uganda und das ist irgendwie auch passiert. Nagamba nga tunakujja wano Uganda okujja eno yangamba nanga tata omanyi nti bambi Spice Diana ngejiyisa nge gyayimba muti nandagadde nzije musembereko mubuuzeeko yamu meeting yakyogeranga byakusaaga era yewuunya bambi Spice thank you kulabika nti omwana wamuwa chance nakusinkana ne babeeranga amubuuzaako nagamba bambi namusembe omanyi omuntu okulabika obadde akusanyusa nabanga yasanyuka nnyo ne oluyimba nabeeranga yalumukolera twatula fembi naye nembeeranga atugattagatta ebigambo nembeeranga tuwandika oluyimba lulungi nnyo ne bambi ne Spice nalusiima naye kati tujja kulaba engeri tunalufulumyamu tukyerowooza agambye yaŋŋambye nti omwami nti oyagala omusajja amagezi obenga omulaga direction engeri gyayinza okuba nga studio agambye nti alina talent naye ayagala afunege direction gyayinza okugendamu abantu abalabika nga balungi abayinza okuba nga bamugyayo ekitone kubanga akimanyi asobola okukikuba wano. Brands and curtains specialist tusinzira South Africa tetukomye South Africa yuka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds, Roman blinds, aluminium blinds, vertical blinds, wooden blinds, double ruler blinds, all types of curtain designs. Tuyina brands eza hotels, eza masomero, eza waka wamu neza offices. Tuyina brands roller, wallpaper, ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi. Watwetaaze tukubireko oba tuwhatsappingeko ku +27618889406 oba ku 0742465996. Mu Uganda mwetuli kati. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe. Tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku milioni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku milioni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku milioni 2 giba myezi 6. Tulina kibanja program ku milioni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti n'okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri. Tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku Baku noti 703 283 39 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3. Bookinga kati nga season tennakuyitako. Yali recordinzeko yali tukozeko mu Germany oluyimba nga luli mu Germany nyimba zinyanga oba 500 kakati n'olwo oluyimba lwa Spice. So ezili recordingire eri Germany ne mukwano gwe sibi byali byamaanyi wabula just mukwano gwe babeera bali abazungu babeera ne studio yatuula awo nabeera nga agatagatta oluyimbira asobola okuyimbira olwo Germany asobola okulaga music from Germany. Tugonze mu Germany natusonye bado yadonsindikirako. When I
Try Ray now. Noch ein GPD, Herkunft Uganda, in der Gosse, super elektrisch, gar nichts zu tun, aber machen die täglich. Fühle wie Locke, du bist so episch, Jacke von Ape, meine City ist fränkisch. Du fragst sie, warum wir einen Schaden haben, weil wir volle Baggies sind in Eiertagen, weil die Cops ab unseren Bunker warten und die Leica-Karten an den Knoppers haben. Sie mit dem großen Spitz mit dem Bäcker, die Knochen sind groß, die Quali ist lecker, die Tees auf dem Schoß, egal wie das Wetter, die Ampel fängt um. Ich dreh da meine Rennrad, LO ist da, Bausachen, sind klein, den Sabel, buntes Baumel, OM war authentisch, die was Kilo sagt. Awulala kulikodingira ku Uganda. Yagamba nti olulimi Oluganda engeri gyali musajja Namuganda yagamba nti asobola okuyimba ennyimba kasabeera nga n'Oluganda agenda lutegeera n'abafuna n'omuntu ayinza okugenda maaso ng'amuyambako asobola okuba nga ayimba ennyimba wano abatata ne bazaagala. Kyamanyi bariters be Uganda weebali nga basobola okumutraininga vocals ezaamu okumuwakiza entuufu wamu n'okumudirectinga tuna ba music directors enjawulo mu Uganda. Kyamanyi nti bw'obanga ofunye time nomwa time emala kyempwideko nti ate mugenda anti nakirowooza mu ne ŋŋamba nti tunaagera singa tuba tetuluddeeyo nyene tukomawo yandibadde akipiikinga tubala ne luno oluyimba lwayayimbidde oyo omukyala yandibadde alufumya naye tuli mukulowooza oba kikola amakulu olufumya ate ne tubeera nga tetuliiwo so tuli naye nga bambi nze ndaba nti singa nga bw'oyogedde tufuna abantu abayinza omukwatirako kubanga n'ekirala twagala nnyo kwebaza bannayuganda okulabika nti baagala nnyo famire yange omulongo bamwagala nnyo byonna byonna byakola bambi babisiima era nkimanyi ne bebanga agamba kufulumya nnyimba nkimanyi bayinza ozaagala olw'ensonga nti bamwagala nnyo nnyo bambi mwebaleka mukwano ati bamwagala byomukozesezza Masaka eyo mulaba munte mukulunda mukulima byonna so webale kubeera nga ate omusaayi gwaffe togusuuliridde webale kusiima kuba abantu bangi abaana Uganda nagenda nafuna omukyala nga muzungu nabazaala abaana ne bakutwala eriyo bonna naye gwe ofubye okulaga ensi nti yadde omwana mu Germany asigala ngo musayi gwe Uganda oli mutuufu era ngenda kwebaza okuba nga bayigiriza emirimu egy'e Buganda olulimi Oluganda tolusuuliridde n'okwagala abantu kirungi nnyo katayagala nnyo abantu musajja mukakkamu nze gwala nti ebintu bisinga sibiteeka ku kamera naye n'akatono ke tebatulina tumanyi okugenda eyo mu byalo netusemberera abantu ne tukabawa katayagala nnyo okuyamba abantu gwolaba oyo ate talina mukano kwakwena kanasa nti ekigamba musajja ajja wanamanya nti wano abantu be era ayagala nnyo bannayuganda n'okusinga bali so nga tuwumbawumba yajja ono ye akyaliyo yajjawe gyali naye nga begambye nti era yoyo omutabani wange tayagala jajjaawe ekyo kyo kyagenda nga kyongera ne kikula nze ngezaako bamya okunabaga nti oli yajjaawo naye nga ne jajjaawe yennyini yakiraga nga nze njagala kubanga mulaga aleme kulabika nti alina ebirowoozo bya jajjaawe naye nga jajjaawe naye akiragira ddala nti omwana wange oyo tamwagala waliwo yagenda n'amukyalirako nga begambye nti ebiseera ebyo ng'ate akuze n'okukula abeera awo ne babeera ewaka kakati owakyali kiki namugamba manyi kato nti oba nakulaba olunaku olulala nti nyina engeri gyenkutunuliddemu nonzijukiza Robert ng'ategeeza nze Robert Wasajja namugamba nja kukulaba olunaku olulala kaniye emmaji omwana yakomayo waka ng'akaaba nange tata omanyi nti mbadde wajjajja nti naŋŋamba mbungire nga ŋŋenda mbwalina engeri gyentunuddemu nga ggwe bannange ekiro kyankuba wala ate ne mugamba tokola ki tofaayo banaye mbabuleko ekyama abazungu ffe tubeera wano tubeera nga tubawaniriza siganye abazungu balinga nga ffe mulimu abantu ababi abalungi naye nga abazungu ababi ate baba babi nnyo nnyo obusosoze werowoozemu n'obeera nga olina obusosoze ku muwalawo ng'alikuba alina olubuto olw'omuddugavu n'omwana n'azaalibwa n'obeera nga era tokisibye nembeera nga nsaza amagezi ng'akankusonyiwe nkulaga ekifaananyi kya n'osigala era nga kali akantu kamulimu kugamba obusosoze eri baba muntu bwamuyingira aba nkigambe ntya abeera nga afunye kansa kiba kizibu obubukola ki oba omujjamu era munjagala mumanye nti abantu abasinga abamu balowooza nti abazungu bonna balungi naye nedda mulimu abantu ababi so bannayuganda oba ku busimbe bwosobola okubagamba
bafani bo abafani bakato and ninalo mujali kuno twaze naye saize naye bane kinjagala okusoka okubanga njagala kubanga nsoka kwebaza Nalungu webale nnyo okubeera omukyala omuvumu tawamu walinnya ya Luganda bamuyita Wasajja twala linnya lyange yagante linnya lye Wasajja sirilivaako ayagala nnyo erinnya lyange eri atwala erinnya lyange so bamuyita Wasajja Andrea kati bami badde njagala kwebaza mu kamera wano webale kubeera mukyala omugumu okulabika nti walwana ogezeeko otaase obulamu bw'abaana baffe abalongo n'ogaana okumira empeke n'owandula nwakubadde nti omu yabuuka naye okubanga omutabani oyo waali njagala kikwebaza kubanga wazanya paati ne Mukama Katonda okulabika nti omwana oyo asigalawo era omulongo nze mulabanga ekirabo Katonda kyeyagamba Wasajja beera n'omwana oyo etolanga nze muwatayimu ne muwalaavu kubanga nze ebiseera ebisinga ndabanga tulinganga agamba nti muganda wendi naye webale ekirala njagala nnyo okulabika nebaza bannayuganda bonna gye muli bane mwebale omukwano abali mu Amerika abali eyo Dubai bamu yonna awamu mwebale okulabika nti mwagala famire yange mwebale kubanga mutuwagira n'ekyokubiri bannange abagenda nga muzaala abaana eyo obanga muli misize ebweru oba mu Amerika oba ludda oba mu Europe bane timukiza baana okulabika nga beerabira ennono yaabwe era nze njagala mbabuleko ekyama okulabika nti batabani bange bano nabateekamu omutima ogwo okulabika nti baagala ensi yaabwe nagenza ate ndabanga nange terina wengendo kifuniramu kubanga bano abaana bo bagamba taata nakubadde nti abawala abazungu batwagala batuyaayanira neffe at the end of the day twagala tuwese abakazi abayuganda okitegedde so nekimpa amaanyi neŋŋamba ekintu kyenakola kyali kirungi okuba nti abaana mbateekamu ekyo ate n'ekirala nze nagenda okugenda eri ebweru nali muto wano naleka nzadde abaana ate neze abaana bange benali nazaala wano nembatwala Nalongo kubanga alina omutima omulungi nakkiriza nangamba Wasajja omanyi nti abaana bo baliiti nenzira abaana baali basatu nenzirako abaana bawala babiri nali ntidde nga abaana bange abawala bajja kubeera nga bakulira mu matigga nembakwata nembatwala e Germany nga bato emyaka 7-9 ne bakulira eyo era ne basomera eyo era kati gwenjogera bonna bafumbira bazungu ate ekyo nenkyagala baba abawala babafunyuza abazungu kirungi naye ate nensanyukira bano abaana bange babalenzi okulabika nga balina omutima ogwo okulabika nti baagala kuwasaba ki bannayuganda. Okay, toyanziza nnyo Wasajja kato any last word? My last word eri mu Luganda nze Wasajja kato mbagala nnyo love you so much, thank you for all the support and yeah. Germany omisinga kicho singa okumisinga Germany? Nothing. Just my family. Yes. Okay, dozo kitegedde Uganda twagala ensi yaffe kubanga amazima ng'oggyako bino ebyobufuzi oba ebigenda mu maaso naye Uganda nsi nnungi wetutakasana wira kawewo mulimu ebimera ebyakabi mulimu buli kimu kiwaleetaze okubeera nga bulamu okutambuza obulungi so twagala ensi yaffe oba nga ogenzi eyo omutima gwo gubeereko keno kuba naffe abagirimu tugyeyagaliramu tekikujjako nga Salongo wakikola nti buli mwaka najja n'abeerayo Kongo omwezi twagala ensi yaffe ate tuyagazi n'abazungu abali eyo kugamba omuzungu naye yeegomba okujja mu Uganda agirambuleko ndowooza okitegedde bulungi naye nga nyongera okujjukiza kwe wenna nga oliko SB4 Media tulina kiwana yaffe empya bagiyita SB4 Fan Zone kwekola ino bintu bya entertainment nga comedy abayimbi parties ez'enjawulo so kubanga programu zino zirabye nirigendayo ko programs ez'enjawulo oleko comedy ow'enjawulo oleko ku shows ez'enjawulo kugamba tunyumirwe era tubalabira kubeera nga osubscribinga ku channel eyo SB4 Fans Zone gendayo gisubscribinge neno program gisharinge commentinga nze kulwange nina kinene kyenjigidde mu programu eno alekanswenti naawe kwali eyo programu eno ekweyigiriza bingi byoyizeemu bingi byokutemu so byokutemu byoyizeemu tubiteeke mu nkola nze muzukulu wa Kabajja abakyali ku kamera ne Jona beera bulungi bweraba Nsanga ya ku SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga.